Zabbuli ey'enkaaga mu 9 ya mukulu w'abayimbi ey'ekisusannimu, Zabbuli ya Dawudi. Okukaaba kw'omuntu ali mu buzibu. Ndokola, Ayi Katonda, kubanga amazzi gantuuse mu bulago. Ntubira mu bitose biwanvu awatali kuyimirira, ntuuse mu buziba bw'amazzi, omujjuzo gw'amazzi gunkulukutirako. Okukaaba kwange kunkooyesezza, obulago bwange bukaze, amaaso gange gayimbadde nga nnindirira Katonda wange. Abankyayira obwereere basinga enviiri ez'oku mutwe gwange obungi, b'amaanyi abaagala okunzikiriza, abo bannumba nga bawaayiriza, ebyo bye ssabba kaakano bye nsaana okuzzaawo. Ayi Katonda, gw'omanyi obusirusiru bwange n'okwonoona kwange tekukisibwa w'oli. Abakulindirira ggwe balemenga okukwatibwa ensonyi ku lwange, Ayi Mukama Katonda ow'eggye, abakunoonya ggwe balemenga okuswazibwa ku lwange, Ayi Katonda wa Isirayiri. Kubanga banvuma okunnanga ggwe, ensonyi zibisse amaaso gange. Nfuuse munnaggwanga eri baganda bange era n'eri abaana ba mmange. Kubanga obuggya bw'ennyumba yo bundidde, n'ebivume by'abo abakuvuma ggwe bizze ku nze. Bwe nakaaba amaziga, emmeeme yange n'esiiba enjala, ekyo kye kyanvumya. Bwe nayambala ebibukutu ne mbafuukira eŋŋombo. Abatuula mu mulyango banjogerako, era ndi luyimba lw'abatamiivu. Naye nze okusaba kwange kuli eri ggwe, Ayi Mukama, mu kiseera eky'okukkirizibwamu. Ayi Katonda, mu kusaasira kwo okungi, onziremu mu mazima ag'obulokozi bwo. Onnyinuulule mu bitosi, nneme okutubira, ndokoke eri abo abankyawa ne mu mazzi ag'eddubi. Amazzi amangi galeme okunsaanyaawo, newaakubadde obunnya buleme okummira, oba obunnya okunzigalira mu kamwa kaabwo. Onziremu, Ayi Mukama, kubanga ekisa kyo kirungi, ng'okusaasira kwo bwe kuli okungi, onkyukire. So tokisa maaso go omuddu wo, kubanga ndi mu nnaku, oyanguwe okunziramu. Osemberere emmeeme yange oginunule, onfuule ow'eddembe olw'abalabe bange. Ggwe omanyi bwe nvumibwa, bwe nkwatibwa ensonyi, bwe nyoomebwa abalabe bange bonna abali mu maaso go. Okuvumibwa kumenya omutima gwange era njijjudde ennaku. Noonyezza anansaasira, naye tewabadde n'omu, era abanansanyusa, naye ne siraba. Era bampa omususa okuba emmere yange, era bwe nalumibwa ennyonta ne banywesa omwenge omukaatuufu. Emmeeza yaabwe eri mu maaso gaabwe ebeerenga ekyambika gye bali, era bwe baba mu mirembe gifuukenga omutego. Amaaso gaabwe gabenga mu kizikiza, baleme okulaba, okankanyenga ebiwato byabwe ennaku zonna. Obafukengako ekiruyi kyo n'obusungu bw'obukambwe bubatuukengako. Ennyumba yaabwe erekebwenga, so omuntu yenna alemenga okubeera mu weema zaabwe. Kubanga baayigganya oyo gw'obonereza, era boogera ku nnaku z'abo b'ofumise. Oyongerenga ekibonerezo ku kibonerezo ku bo, so balemenga okuyingira mu butuukirivu bwo. Basangulibwenga okuva mu kitabo ky'obulamu, so balemenga okuwandiikibwa awamu n'abatuukirivu. Naye nze ndi mwavu era ndi mu bulumi. Obulokozi bwo, Ayi Katonda, bungulumize waggulu. N'atenderezanga erinnya lya Katonda n'oluyimba, n'amugulumizanga n'okwebaza. Era ebyo binaasanyusanga Mukama okusinga ente erina amayembe n'ebinuulo. Abo abanyigirizibwa bakirabye ne basanyuka. Mmwe abanoonya Katonda, omutima gwammwe guba omulamu. Kubanga Mukama awulira abaavu, so tanyooma basibe be. Eggulu n'ensi bimutenderezenga, ennyanja ne byonna ebigitambuliramu. Kubanga Katonda alirokola Sayuuni era alizimba ebibuga bya Yuda, nabo balituula omwo ne bagirya. Era n'ezzadde ly'abaddu be baligisikira, n'abo abaagala erinnya lye balituula omwo.